بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبالا مسيزا بنانجي تبيبازا milimo gye mukola tusaba Allah tabaraka wa taala kirize milimo gyammwe n'egyaffe atusonyiwe ebyonono byaffe era tubikkirire ku bukendeevu bwaffe subhanahu wa taala. Bakadde bange bandagidde okubaako kyenjogera ku bibuuzo bino ebyabuuziddwa. Obulago si bulungi bannange, nalwaddemu ku ssenyiga, kale nno mujja kunsonyiwa biidhinillah. Kakati waliwo omukadde waffe yabuuzizza, yagambye nti balunzi bali babiri naye tebabeerayo ku faamu eyo, wabula balina abalundira ensolo zaabwe. Kiba kitegeeza nti ensolo zaabwe zibeera wamu. Kakati abuuza nti mu ngeri y'okwawula ensolo zaabwe ezo bakkirizibwa okuzirambako mu ngeri y'okuziwandiikako amakulu, ebigambo ebizaawula. Naam, obusiraamu tebukugaana ssebo kulamba nsolo yo na kyonna ky'obeera ogirambyeko, ebbanga likimala nga tekijja kugikosa, okkirizibwa okufuna akabonero konna n'okateeka ku nte eyo insha Allahu taala n'ogiramba. Obusiraamu ssebo tebukigaanira, haqqi yo oteeka okugiteekako akabonero akaakana gisigalako, ng'awo nawe obeera ogisiŋŋanye nga ebuze, osobola okugyawula ku ndala ssebo. Obusiraamu tebukiinaako mutawaana ekyo, wallahu a'lam. Omubuuzo ow'okubiri, mwannyinaffe bamuyita mukulu Farida yabuuzizza inandoze emitawaana ne nnyina ng'agezaako okulaga nti afaayo okukolera nnyina ebirungi naki, naye maama we alaganga alabika nga tasiima nga bwe yannyonnyodde ebibuuzo kibuuzo ekyo. Kati n'asaba okumulungamya nti ku mbeera eyo gy'atuuseeko ne nnyina akola atya, atuule ayatulire nnyina oba abeere nga asirika busirisa amusiriikirire. Munnange Farida, oyina ekizibu ekifaanana bwe kityo tekisookedde ku ggwe, wabula kizibu kikadde kyadda. Abantu bangi bakifuna nga kiviira ddala mu bakadde baabwe n'ab'eŋŋanda zaabwe n'abo be bateekeddwa okulongoosereza. Kale nno si kizibu kipya, ebyo bye bimu ku bizibu ebisiŋŋaanibwa abantu ababeera awamu, naddala bisobola okuva ku sayidi y'abakadde baabwe, ey'abaganda baabwe, amakulu abantu baabwe ab'okumpi. Kakati ekyo ekizibu kya bulijjo munnange, ekyo oteekeddwa okukimanya, wabula mu ngeri endala oteekeddwa okwebaza ennyo bbaawo n'okwongera okulongoosa gy'ali n'okumufaako n'okumwagala, olw'ensonga nti olwawo nnyo okusinkana omusajja ayimirira ku sayidi ya omukyala, oluyimirira kumpi olusinga lwayimirira ku sayidi y'abantu be, olwawo nnyo okumusiŋŋaana. Ekyo si kyangu ddala n'omulundi wadde ogumbwekuti. Kale nno munnange, ekyo kikulu nnyo okubeera ng'ofa ku bbaawo oyo n'okumwagala, olw'ensonga nti kyakola okuyimirira ne bbaawo kigambo n'abantu bo kigambo kikulu nnyo. Farida, olina okukimanya nti Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yajjirwa omusajja omu n'amugamba nti ya Rasulallah, man ahaqqu nnaasi bihusni, muntu ki asinga omuntu ki omuntu gwateekeddwa okulongoosereza ennyo, Nabbi n'agamba nti ummuka, maamawo. N'addamu n'amugamba thumma man, oluvannyuma ani? N'amugamba nti ummuka. N'addamu n'amugamba thumma man, oluvannyuma ani? N'amugamba nti ummuka. Makulu Nabbi n'abeera nga yawa okulongoosereza nnyoko emirundi 3 nga tonnaba kutuuka ku kitaawo. N'ambuuza omulundi ogwokuna thumma man, oluvannyuma ani? Nabbi n'amugamba nti abuuka, n'oluvannyuma kitaawo. Hadithi emu riwaaya zisukka ku emu eyo. Kati ne kibeera nti obusiraamu butukubiriza nnyo okulongoosereza bakadde baffe, olulongoosa olusinga okubeera olulungi naddala nnyina, wabula wakati mu kubalongoosereza tuteekeddwa okukimanya nti abantu tulina embeera za njawulo, mu ndaba y'ebintu ne mu ntegeera yaabyo. Ekyokulabirako, sahabi omu yajjiwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti ya Rasulallah, inna li qarabatan aslihu
inna li qaraba nina abantu bange asiluhum ngezaako okuyunga gye bali wa yaqta'unani bo ne babeera nga nze nyunga ate nga bo bakutula bukutuzi wa uhsinu ilayhim era abantu ab'eŋŋanda zange ezo mbalongoosereza wa yusi'uuna ilayya ate bo ne babeera nga bakola ki nga bo boonoonyi gyendi nze ngezaako okulongoosa bo boonoona gyendi wa ahlimu anhum wayajhaluuna alayya amakulu nti ngezaako okubeera nga mbakwatirwa ekisamba faako kino kiri naye ate bo bandaga nti tebanfaako faqaala nabbi kyava amugamba sallallahu sallama nti la in kunta kama qulta senga obe ekintu ekyo kyoyogera kiringanga ddala senga obeeranga bw'oyogera amakulu ng'ogezaako okuyunga bo nga bakutula ebyo byoyunga amakulu oluganda tebalufaako ogezaako okubalongoosereza bo bavaamu buvi bikunyiiza ogezaako okubakwatirwa ekisa bo bongerako nakuwaza la in kunta kama qulta fakaannama bw'obeera ng'olinganga bw'ogamba fakaannama tasifuhum almallu almalla kyategeeza mu kigambo ekyo ki tibubeera ng'obafaako obawa ebyokulya bo bakunyiiza bunyiiza ogezaako okulongoosa bo tebafaayo bakwatirisa bo tebafaako nabyagamba tibubeera nga bwotyo bw'oli ddala nga kyogamba bwe kiri abantu abo olinganga abaliisa omusenyu olinganga abaliisa ettaka eryokya kyategeeza mu ekyo kinabbi Muhammad nti okulongoosa kuno kwobalongoosereza nga bo tebafaayo amakulu nti bo ebintu bino by'obawanga bo tebabisiima olinganga abaliisa omusenyu ettaka omusenyu naye nga lyokya babula batugamba Omubaka kyali ategeeza mu kigambo ekyo yali ategeezaamu nti ayi ka annama tut'imuhum arramadu alharra wa huwa tashbihu lima yalhaquhum min alithmi bima yalhaqu akila arramadi alharri min alalam bagamba abalama nti ekigambo ekyo Omubaka kyali ategeezaamu nti ebyokulya bino byobawa ne babeera nga tebafaayo omukwano gw'obalaga nga tebagufaako okuyunga kwoyunga nga tebakirabanga weekiri yagamba nabbi Muhammad nti ekigambo ekyo olinganga abaliisa omusenyu naye ng'omusenyu ogwo nga gwokya okwo kwali kufaanaanyiriza obubi bwe bagenda okufuna olwa obutasiima byobakolera n'obeera nga gwobawo bulungi ate nga bo bavaamu bubi amakulu nti gwe oba ofuna bulungi nebo nga bagenda kufuna musango kakati munnange Omubaka n'agamba nti wala yazalu ma'aka min Allahi dhahirun alayhim ma dumta ala dhalika ti Allah tagenda kulekayo kusigala nga ali naawe ebbanga lyonomala ng'oli ku mbeere abakulu nga bakunakuwaza gwe ng'oyongera kubalongoosereza bakunyiiza mu kino gw'oyongera kubalongoosereza bakukola kino gw'oyongera kubalongoosereza yagamba nti wala yazalu ma'aka min Allahi dhahirun alayhim togenda kulekayo kufuna buyambi kuva wa Allah makulu nga Allah bakuyambako byobuvaamu madumta ala dhalika ebbanga lino malango onyweredde ku mbeere y'okubalongoosereza okubakwatirwa ekisa okubayambako kubanga abantu bo kati munnange amagezi insha Allah ta'ala genkuwa wallahu a'lam kisokera ddala kkiriza nti ekizibu kikadde ddala si kyakakati nti kisookedde ku gwe bangi okubeera ddambula mbwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baafunanga ebinyiiza ebiva mu bantu baabwe kakati insha Allah ta'ala ekyosooka okiteeke mu mutima gwo nti ekizibu tekisookedde ku gwe ekyokubiri okimanye nti abantu abo wadde maama wadde ng'akunakuwaza akunyizizza ebbanga ly'omala ng'olina obusobozi ebbanga ly'amala ng'alina obwetaavu yeetaaga obuyambi obubwo wabula kyolina okujjukira nti amateeka g'obusiraamu tegateeka ku bbaawo okubalya kuwasa tegamuteekako kigambo kigamba nti yateekeddwa okukulabirira ggwe alabirire n'abantu bo ekyo kyonna bbaawo kyabeera akoze nga kiri mu kuyamba n'okulabirira ku bantu bo ekyo kiri mu mulyango gwa kukulongoosereza ggwe nga mukyala we nakulaba nga abantu bo tebabeera bubi era ekyo n'abazadde muteekwa bannange mukimanye nti omusajja bw'ajja ewakaawo n'awasa muwalawo ekimukakatako obusiraamu kye bumussaako kulabirira mukyala we gw'omuwadde so si kujja kulabirira n'abantu basigadde waka wano wajja omukyala nedda ekyo kyonna omusajja kyabeera akoze ng'akikoledde
akikoze ku saidi y'obuko ekyo kyabeera akikoze mimbabil ihsani nga bwolaba nabbi Muhammad Aisha byagamba radiyallahu anha nti Khadija wadde yali yafa naye omubaka Muhammad alayhi salatu wasalam yasigalanga nga ayisa bulungi abantu ba Khadija nakyo olw'omukwano gwali wakati waabwe hata nga atuuka n'okusala embuzi oba endiga n'abaweerezako ekitundu. Kakati ekyo kiteekeddwa kitegerekekwe nakyo. Kati gwe munnange Farida ky'olina okukola kisookera ddala gumiikiriza buli ky'obeera olinako obusobozi insha Allahu ta'ala okiwe maama ky'otafunyeko obusobozi tokimuwa, Allah tagenda kikuvunaanako. Ky'owulira ng'okisobodde ng'okimuwa, ky'owulira nga tosobodde ng'ekyo kireka. Mu ngeri endala nga bw'omusabira ne ko Allah tabaraka wa ta'ala abeerenga amulongoosa omutima gwe. Togezaako okuvaamu ekigambo kyonna reaction yonna ng'eraga nti ebigambo maama wo byakola bikunakuwaza. Wabula ky'olina okukola ki? Gwe genda mu maaso ng'omulongoosereza era ogende mu maaso ng'omukolera ekyo ky'olinako obusobozi. Ky'otalinaako obusobozi Allah tagenda kukikuvunaana n'okumuteeka mu dduwa insha Allahu ta'ala. Allah abeerenga amussaamu omutima ogulabika nti by'omukolera gubisiima bulungi nnyo. Wallahu a'lamu. Munnaffe omulala yabuuzizza ku kigambo mu suratu, yabuuza ku kigambo kya tafsiri ya Qur'ani nga ye agamba nti bw'asoma Qur'ani tafsiri yaayo akimanyi bulungi nti Allah ali omu, naye ate aya gy'asoma eringa ng'eraga nti ba Allah bangi. Aya erimu ekigambo kigambo bala qadirina ala an nusawiya banana ti mazima ddala tulina obusobozi obuzzaawo ebiyungo by'omuntu mu bulambalamba bwabyo nga bijjudde bulungi. Ekigambo kino ala an nusawiya nga eyo jamu, yani enjogera ezo munnange mu Qur'ani nyingi naye tetuzifunamu nti oluba Allah bangi, wabula ebagiyita enjogera ya ta'zimu eya Allah okwegulumiza. Allah alina eddembe okwogera buli kyonna kyabeera ayagadde n'okukikozefa. Mathalan nti twaziizibwa okulayira ekitali Allah tabaraka wa ta'ala ffe abantu, era omuntu alayidde ekitali Allah abeera akaafuwadde, wabula nti ye Allah alina eddembe okulayira ekitonde kyonna bitonde bye. Kakati enjogera ye egamba nti nahanu kyajja mu njogera nyingi mu Qur'ani, nahanu ffe, naye ekyo tekitegeeza nti nno oluba Katonda bangi, wabula eyo njogera ya ta'zimu ya Allah kwegulumiza nti bala qadirina ala an nusawiya banana nga yagamba nti inna nahanu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Twasa Qur'ani era ffe tugenda ogikuma. Tekitegeeza nti Allah bangi oba Katonda bangi, ekitegeezebwamu nti eyo njogera ya Allah yagyeyambisa mu ngeri y'okwegulumiza, so tekivaamu bujulizi bulaga nti bakatonda bangi. Nedda munnange n'omulundi n'ogumu. Naam, oyo mwannyinaffe bw'atyo bwe yabuuzizza. Kansuubire inshallah nti ekibuuzo kitegedde nti aya yonna gy'onoosoma n'ogisanga mu Qur'ani ng'erimu lafudu eya jamu nga Allah yeeyogerako, tekitegeeza nti bangi, wabula njogera yakwegulumiza. Of course waliwo n'abantu abamu abagikoppa mu bantu abagagga n'abakulembeze, atuuka mu kitundu n'agamba nti tujja kubakolera oluguudo luno. Abatategeeza nti bajja kuba bangi, wabula abategeezamu nti nja kukikola. Ekyo bakikoppa ku njogera ya Allah ya kitiibwa, ya Allah kuwa kitiibwa nti nja kusobola okuzzaawo ebiyungo by'abantu byonna. Munnange ekyo aya ne eyo n'endala z'osanga mu Qur'ani njogera ya Allah yakwegulumiza, so si kulaga nti nno bakatonda bangi. Wallahu a'lam. Ono munnaffe yabuuzizza nti omuntu senga akola omulimu, kituufu omulimu gwabwe atteeka alina okukola gwamulagirwa naye n'agukola nga talowoozeza ku bulungi bugulimu. Fa mathala muntu n'eswala n'etuuka n'afuna ewudu n'agenda n'asaala, oba kusiiba ne kutuuka n'afune kusiiba n'alya ddaako oba talidde naye n'akeera enkya ng'asiibye. Omulimu gwonna mirimu gy'obusiraamu, naye nga tamaze kulowooza ku bulungi buguliko, ekyo kimufulumya mu kubanga akoze ku lwa Allah. Nedda munnange, omulimu gwonna okugukola si tteeka nti olina kumala kutegeera na kumanya na kulowooza ku bulungi buguliko gulyoke gukkirizibwe, wabula ekirimu kisookera ddala kutegeera nti omulimu gwa bwa tteeka gwakulaalikako okubeera ng'okola. Ekyokubiri n'obeera ng'ogukola nga gukwatagana butereevu n'enkola ya Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ekyokusatu n'ogukola ng'okukoze ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala ddala, nga togukola okuggyako ng'okoze ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kakati kino ekyokulowooza ku bulungi obuguliko, eyo si obugulimu oba okuleka ekyonoono ng'omaze kulowooza ku bubi bukirimu, ekyo si kyekiyitibwa ikhilas. Kyebayita ikhilas kitegeeza ki?
kitegeeza tugeze eswala okutuuka nogati ya rabbi katonda wange yandagira okusala nofune udhu nogenda nosala bannange kusiba kutuuse Allah yalagira okusiiba noteekateeka nosiiba lillahi subhanahu wa ta'ala. Kakati bino ebiddirira okulowooza ku bulungi Allah bwe yasuubiza omuntu asadde, Allah obulungi bwe yasuubiza omuntu asiibye, Allah bwe yasuubiza omuntu asomye Qur'an oba asaddaase, ebyo bikuyambako kwongera kunywereza ku mulimu ogwo na kwongera kugwagala, so tebiyingira mu kuba nti omulimu ogwo nti kyekiyitibwa ikhlas, wabula ikhlas kwe kukola omulimu gwonna ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala, ng'era okimanyi nti senga onooba ogulese Allah ajja kukubonereza. Era munnaffe oyo n'addamu n'abuuza ekibuuzo ekirala nti emikono mu swala gibeerawa, emikono mu swala gibeerawa. Famathala nti baamugamba nti emikono yali asomeseddwako nti alina kwata mu kisekeseke, mu ngeri endala ate n'asomesebwa nti alina kwata eno mu bukokola waggulu. Kakati akwatewa emikono tusobola okukwata mu kimu ku bifo ebibiri, osobola okukwata mu kisekeseke wennyini oba okukwata makkati g'omukono, kwata mu kisekeseke wewano omukono ekibatu ekitandikira okudda wansi eno, ate makkati g'omukono weewo makkati w'omukono ng'odda waggulu. Nawakubadde nga waliwo abongerako ekigambo ekigamba nti omuntu osobola okukwata n'eri waggulu mu kakokola, naye nga ekyasinga okulabika mu bitabo by'eswala nti osobola okukwata mu kisekeseke wano oba okukwata makkati g'omukono. Wallahu a'lam, esobola okubaayo enjogera endala etali eyo, naye nga ekyo kyenalabyeko insha Allahu ta'ala. N'abuuza munnaffe ono nti ekigambo la hawla wala quwwata illa billah kiri la hawla wala quwwa oba la hawla wala huwa? Kiri la hawla wala quwwa biqaaf wala quwwa biqaaf, so si wala huwa nga bw'okireese munnange. Naam, tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga akkiriza ebyo bye twogeddeko. Naam, kakati munnaffe ono bamuyita Aisha yabuuzizza ekisookera ddala ng'ayagala okutegeera obulungi obuli mu aya ezisembayo mu suratu Ali Imran, nga bwe omubaka sallallahu alaihi wasallama yatukubiriza okubeera nga tuzisoma naki yazisomanga alayhi salatu wassalam. Kati bulungi kyobuziriko. Naam, Ibn Abbas agamba radiyallahu anhuma nti jaa Quraishu, yagamba Ibn Abbas nti atat Quraishu lyahuda, abakuraishi bagenda eri abayudaaya, faqaalu ne babagamba nti bima jaakum Musa min al ayati, Musa yabajjira naki mbubonero. Faqaalu ne bamugamba nti aswahu wa yadahu al bayda linnadhirina, abayudaaya ne bagamba abasajja abaki abayudaaya nti Musa yatujjira n'omuggo gwe n'omukono gwe ogwali gumasamasa eri buli yenna abeera agulabyeko. Wa atahu annaswara, abakuraishi bwe baavawo ne bagenda eri abanaswara, faqaalu ne babagamba kaifa kana Isa fiikum, nabbi Isa yali atya mu mmwe? Qaalu, abanaswara ne bagamba abakuraishi nti kana yubri'u al-akmaha wal-abrasa wa yuhyi al-mauta biidhnillah. Kana yubri'u al-akmaha wal-abrasa wa yuhyi al-mauta, nti yalinga ng'awonya ebigenge, ng'azibula n'abantu amaaso, nga azuukiza n'abafu. Fa atawu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Quraish ne bamala ne bagenda ewa nabbi, faqalu ne bamugamba nti ud'u rabbaka yaj'al lana safa dhahaban, nti abakurai bwe baamala okuva eri abanaswara babagambye bagenze eri abayudaaya babagambye ne bagenda ewa nabbi ne bamugamba nti saba katondawo abeere nga atufulye olusenyi swafa, akasozi swafa akatufulye dhahaba. Fadaa rabbahu, nabbi Muhammad nasaba Allah we azza wa jal mu kifo kya Allah okufuula swafa dhahabu. Kakati yakola kifanazalati aya eno aya ezisemba mu surah Ali Imran nezika, thumma qala, nabbi nagamba nti wailun liman qaraa hadhihi al-ayat, okubonaabona kuli kwoyo abeera asomye aya ezo, thumma lam yatafakkaru fiha, n'oluvannyuma n'atazirowoozaako. Qala Sufyan Thawri yagamba nti man qaraa akhiru suali Imran falam yatafakkaru fiha wailuhu, nti oyo yenna abeera asomye aya esemba mu suratu Ali Imran n'atazirowoozaako, oyo okubonaabona kumusanze. Qila al-Awza'i, Imam Awza'i yabuuzibwa ma ghayatu tafakkuri fihinna, kyekiriwo ekikomo ky'okulowooza ku aya ez'amakulu
omuntu atuuka atya ku kusoma ezo n'ategeera amakulu gaazo. Yagamba nti yaqra'uhunna kwe kubeera ng'asoma aya ezo wa huwa yaqiluhunna n'abeera nga aya ezo azitegeera bulungi. Kakati munnange weetegereza aya ezo zijjuddemu tawhidu arrububiya, ziraga obuyinza bwa Allah tabaraka wa taala ku bitonde naki. Kati omuntu yenna buli lwasoma aya ezo ng'azitegeera bulungi ddala asobola okwongera okukkiriza Allah tabaraka wa taala n'okubeera nga ayongera okumugulumiza n'okubeera nga amukkiriza n'okuba nga kimwongera obukkiriza. Kakati nabbi kyaba atugamba nti okubonaabona kuli kwoyo abeera asomye aya ezo n'atazirowoozaako. Kati aya ezo zakka oluvannyuma lwakuba nti abanaswara ekyali ekyamagero kyabwe, kwekuba abayudaaya ekyali ekyamagero kyabwe ku Musa kwali kujja namuggo gulinga bw'okirabye, ne okubeera nti n'omukono gwe gwali gumasamasa abanaswara. Isa yalinganga awonya ab'olukuku ne bamuzibe nga alamusa n'abafu. Ekyo tekyali nnyo kingi nnyo. Kakati ne kitegeeza nti ekimu ku byamagero bya Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ezo aya, era omuntu yenna abeera azisomye n'azirowoozaako ayongera okumanya tawhidu arrububiya ali mu Qur'ani, era ne kimwongera obukkiriza. Wallahu a'lam. N'abuuza munnaffe nti kiri kitya omuntu kiki mbaka yayogera ki ku kusoma suratu sajida ne suratu al-mulku, yayogera ki muntu kiki kyafuna. Jabir yagamba radiyallahu anhu, Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'a, nabbi yalinganga teyeba kukujjako ng'asoma eyo suratu tanzilu ayi asajida wa tabaraka alladhi biyadihi al-mulku. Kakati nabbi yazisomanga essula ezo bbiri. Abu Huraira yagamba radiyallahu anhu nti nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti anna surata anna agamba Abu Huraira radiyallahu anhu nti mazima ddala mu Qur'ani mulimu essula eyo eyina aya 30. Yagamba nabbi nti man min al-Qur'ani suratun min al-Qur'ani sura, ti mu Qur'ani mulimu sura 30 aya eyina aya 30. Nagamba nti shafa'ati lirrajulin hatta ghufira lahu. Yagamba nabbi musonyo mbannango obuzibu bwebuli nga bwe nabagambye. Nabbi yagamba nti mu Qur'ani mulimu essula ina aya 30. Essula eyo shafa'ati lirrajulin egenda kuwolereza omusajja hatta ghufira lahu, okutuusa lwalisonyibwa. Wahiya tabaraka alladhi biyadihi almulku, yessula eyo wa fi riwaya tushaffiru amakulu. Essula egenda kuwolereza omusajja oyo, tegenda kuleka okumwolereza okujjako ng'asonyiddwa. Eyo ya hadithi n'endala ezitatuukiddwako lwaliro ezawarada ku suratu almulku. Emu ku hadithi ezajja ku suratu asajida si nnyo ezeesigamirwako okukolerwako eddiini. Almuhimu kyolina okutegeera nti buli lw'osoma essula ezo ofuna obulungi. Eno suratu almulku omuntu bwe bagisoma nabbi yagamba nti shafaati lirrajuli egenda kuwolereza omusajja oba omukyala amakulu. Musajja agisomye oba mukyala egenda kumuwolereza hatta ghufira lahu, okutuusa lwalisonyibwa. Kasita omuntu abeera nga akisomye buli lwagisoma, si nsonga ogisomye oba misana oba kawungeezi oba ddi, kasita ogisoma ombaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti ejja kuwolereza essula, tegenda kulekayo kuwolereza okutuusa nga osonyiddwa. Wallahu a'lamu. N'abuuza munnaffe ono nti kigambibwa nti basahaba ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balowoozanga nnyo, baddiranga emirimu gyabwe ne bagiteeka bwe baalinga basaala essala yaabwe mu ngeri y'okusembera okumpi ne Allah n'okwongera okulongoosa essala yaabwe. Baddiranga omuliro ne baguteeka mu maaso gaabwe ne bakudyaabwe nga Allah abatunulidde. Kakati abuuza nti kibaakolanga ekyo tekirina ngeri gye kiyingira munakani Allah bamusembezanga batya nga Allah yagamba fala tadribu lillahi al-amthal. Kakati ombaka yagamba nga yogera ku kigambo ihsan nti ekigambo al-ihsanu an ta'budu Allah ka'annaka tarahu, kwe kusinza Allah ng'olinga mulabako. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, bwe kyokubeera nga tomulabako ye Allah abakulaba. Kakati tekitegeeza kuddira Allah ne bamuteeka mu kifaananyi kye baakolanga, wabula kye baakolanga
nti balinganga abakakasa nti omulimu guno gwe tukola Allah gwe tugukolera atuddawa atutunuulidde atulaba kubanga Allah yagamba nti alam ya'lamu bi anna Allah yara balowooza nti Allah talaba ekyo kitegeeza ki nti baddiranga Allah ne bamuteeka mbifuba byabwe ne balabira ddala nti swala yaabwe Allah agigoberera ekyo ne kibaviirako okubeera nga bagirongoosanga. N'olwekyo munnange nti naawe bw'obanga okola omulimu gwo gwonna fubanga nnyo okulaba ebbanga lyonna ng'omulimu ogwo olabira ddala nti Allah gwokolera omulimu oyo ogwo akulaba bulungi. Bbanga lyonomala ng'ekyo kyokoze Allah tabaraka wa ta'ala ajjako amakulu enniya ye ejja kusobola okulongookera ddala era oyongere nnyo okulongoosa omulimu gwogwo kasitono kakasa nti gwogukolera agolaba. Kati basahaba tebaddiranga Allah ne bamukubako ekifaananyi wabula kye bakolanga ki nti bagezanga Allah mbifuba byabwe nnyo ne bakakasa nti Allah gwe basaalira eswala yaabwe agirabira agigoberera ne kibayambako okubeera nga balongoose eswala yaabwe. Era eyo embeera yesuubirwa bulijjo okubeera ku mulimu ogukolwa omusajja omusiraamu oba omukyala nga musiraamu. Allahu a'lam. Era munafu Aisha oyo abuuza ku kigambo kya aya Allah egamba nti wakadhalika alyawma tunsa. Aya eyo munnange ondabikira nga amakulu g'otegeeramu otegeeramu nti naawe weerabiddwa si kyetegeeza. Allah yagamba mu Qur'an ekitiibwa mu aya eyo ti wakadhalika atatika ayatuna fanasitaha wakadhalika alyawma tunsa. Aya etegeeza ki? Qala Allahu ta'ala, omusajja ono agenda kuyomba nga bamuzuukiza nga talina maaso. Aya nga bweva waggulu musajja agenda gamba nti rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira, lwaki onzuukiza nga ndi muzibe nga ate nafiira nali ndaba. Allah agenda kumugamba nti hasharutuka a'ma, nkuzuukiza nga oli muzibe liannaka atatika ayati albayinati, olw'ensonga nti waweebwa wajjirwa amateeka gange amannyonnyofu obulungi fa'aradta anha, amateeka ago n'ogeesamba, walam tu'minu biha, era n'otagakkiriza, wa kama taraktaha fi dunya, nga bwe waleka amateeka gange ku duniya n'otagafaako, fakadhalika alyawma tuturaku fi nnaari, kati naawe olwaleero olekeddwa mu muliro. Amakulu wakadhalika alyawma tunsa, ekyo kitegeeza ki nti naawe olwaleero olekeddwa mu muliro nga we wajjirwa amateeka gange n'ogaana okugakkiriza n'ogaana okugagobera n'ogeesamba. Wakadhalika alyawma tunsa, kati naawe olwaleero tuturaku olekeddwa finnaari, mu muliro gugenda kwokya. So tekitegeezaamu nti wakadhalika alyawma tunsa nti naawe olwaleero weerabiddwa, amakulu nga kitegeeza nti Allah tabaraka wa ta'ala yeerabira omuntu, bal ekitegeezebwamu wakadhalika alyawma tunsa, amakulu nti naawe olwaleero olekeddwa ogenda kubeera mu muliro. Wallahu a'lamu. Munnaffe yabuuzizza ono nti bamuyita mu Hindu gyakolera eyo nti baamuwa emirimu eyo gyawangaalira. Tusaba Allah bannanga abagondeza emirimu gye mukola, tukimanyi tukiwulira nti mukola emirimu mwadda mu buddu, kati mukola buddu. Tusaba Allah bangwiza emirimu egyo. Era twalibadde tuwa amagezi nti omukyala yenna ekkubo ly'alina okukwata obutawangaalira mu mbeera obusiraamu bwateekawo ekkubo nga lyangu, nti omukyala yenna omusiraamu ateekwa kubeera mu bufumbo. Omulimu gw'omukyala kasitakula, omulimu gwe si kwenoonyeza kyakulya na kyakunywa, wabula omukyala mu mbejja nga bwe kyategeerebwa nti alina kubeera waka, kumuleetera kyakulya ekyo ekiba kizaagumiikirize n'ekyo inshallah ta'ala. Embeera eyo kasita twagivaako, ensonga lwaki olaba nti ennaku zino okubonaabona kungi naki, abaana baffe banyinafe abawala bazio mu kukozesebwa obuddu, obusiraamu bwe bwagobawo. Abawarabu munnange hatta kino bate mukimanyi okukolagana n'omuwarabu mu bintu by'emirimu wakiriko okolagane n'omuzungu, kubanga abazungu bayinamuuko ku kutegeera omuntu. Naye omuwarabu, abantu abasinga obungi abawangadde n'abawarabu, omuwarabu y'omu ku bitonde ebitamanyi nti omuntu naddala nga muddugavu nti muntu, bo beemanyi bokka. Abawarabu mulaba bannange fe tuwangaalako nabo, naye omuwarabu aboola omuntu omuddugavu hatta n'okusinga omuzungu bw'aboola omuddugavu. Kati embeera mbi munnange, amateeka g'obusiraamu galaga nti omuntu yenna buli lwaweebwa omulimu ateekwa okumanya ekisookerera kyalina okumanya, ateekwa okumanya emirimu gy'agenda okukola, n'amanya engeri gy'agenda okusasulwamu, n'amanya ebbanga ly'agenda okumala ng'akola, n'amanya n'engeri gy'agenda okukola emirimu egyo. Ekyo kyonna eyo ebeera ndagaano. Ekyo kyonna ekyajja nga kijjidde mu mbeera yakwawukana ku ndagaano gye yakola, ekyalina kikola antibi nafsihi au antibi nafsiha, ng'asimye nti kankikole, so si ye kubeera nti nno
kikolo olw'engeri y'okukakibwa. Kakati munnange bwe babeera nga bakuwa emirimu mirala nga bakozesa n'egisuka ku gy'oteekeddwa okukola, obanga mu ndagaano tebakulaga kituufu kyewali oteekeddwa okukola. Of course n'abayindi bwe batyo, nti omuyindi omuntu abeera driver nga yamuwa mulimu gwa kuvuga motoka oba kunona baana ku ssomero, naye bw'abeera nga akomezaayo omwana ku ssomero n'asingaana ewaka nga tewali mazzi, bamuwa ekidomola nti genda oleete amazzi, bamuwa olweyo nti genda ere. Kugamba si bantu bagunjufu mbitibwe bityo, kati n'abawarabu abamu bwe batyo. Kati munnange nti ekyo kyonna ekiba ekiri ebweru w'endagaano, ew'endagaano gye mubeera mwakola n'abantu, nti olina tugeze kolera baana basatu, buli lwe bazaala omwana owokuna bateekwa okukwongera mu byoteekeddwa okukola. Wabula bw'osala ogamba nti nja kikola ku lwa bulungi insha Allah, nga bw'ogambye nti nze nja kikola kale mbalongoosereze nsobole okufuna empeera olw'okubalongoosereza, ekyo obusiraamu tebugaana insha Allahu taala, osobola okubeera ng'okifunamu empeera tewali mutawaana. Naye nga bw'obeera tokoze ekyo ekiri ebweru w'emirimu egyakuweebwa, obusiraamu tebukwata musango ti lwaki tokikoze, olw'ensonga nti mu ndagaano mwalimu ti olina okulera abaana basatu, ne mubaamu nti olina okwoza ebintu wano, olina okwera ennyumba, olina okugisiimula n'ebyawaka. Kati ekyo ekibeera kize nga kiri ebweru w'amaka ago, obusiraamu tebukuvunaana ti lwaki tokikoze. So obeera ng'osaze okukikola olw'obulungi bw'okuwangala obulungi inshallah taala n'abantu, obusiraamu tebukugaana inshallah osobola okukikola, naye nga obeera tokikoze tewali mutawaana gonna. Wallahu a'lam. Bannange mbadde mukoomu inshallah katono obulwadde we buli, musabire Allah abeerenga antereezaamu, tusaba Allah abeerenga tusasula mu bulungi bye tuyize, bizze nga tebize bulungi inshallah taala si bigende, tusaba Allah abeerenga kyetwogeddeko akikwataganya bulungi n'ekibadde ekigenderwa, era Allah kyasiima. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallama wa alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubalamusiza bannange mwenna gye muli eyo, tusaba Allah tabaraka wa taala atunywereze ku nzikiriza y'obusiraamu entuufu, era atuyambeko jalla jalaaluhu tuleme kukola bikolwa kwasobola kusinzira n'anyiga enzikiriza yaffe ey'obusiraamu n'ebeera ng'etugendako. Mbakubiriza nange nga seerese mabega okubeera nga twesiba tunywerere ku nsonga ya okukuuma tawhiidu mu mitima gyaffe ne eri abantu baffe ne mikwano gyaffe n'ab'enganda zaffe, okutwaliza awamu na buli muntu yenna gw'oyagaliza obulungi. Ekirabo ky'osobola okumuwa n'obeera ng'omuyambye kinene kwe kumunywereza ku tawhiidu n'okumulaga ebisobola okutta tawhiidi we, era nembeera nga mbakuutira okwekwata kukola emirimu emirungi omuli okusaala eswala 5, okusaddaaka n'ebirala biidhinillahi taala. Bakadde bange bampadde ebibuuzo ne bampa ekiragiro mbeere nga mbyogerako. Waliwo ebibuuzo ebyavudde mbanyinaffe n'ebibuuzo ebyavudde mbaganda baffe. Bwe ngamba banyinaffe mba ntegeeza abasiraamu abakyala, bwe ngamba baganda baffe mba ntegeeza abasiraamu abasajja. Ekibuuzo ekisooka mwanyinaffe yabuuzizza nti nsaba edduwa ey'okujja mukadde wange ku bid'a. Yamwogeddeko ebigambo byabadde bingi ng'alaga nga kitaawe bw'ali omusajja omuntu mulamu ku kyalo, buli muntu gwe yettanira omuwalimu, era afaayo okubiriza abaana b'okukuuma obusiraamu n'okubeera beeyisa obulungi, naye alina obukendeevu bwa mulundi gumu gwokka nti yalemera ku bintu ebizuule mu ddiini omuli okusoma edduwa n'ebirala. Kati nga bannyinaffe asaba edduwa esobola okujja kitaawe kitaffe mukadde waffe oyo ku bintu ebyo ebitali bya mu ddiini. Tetujja kugamba nti waliwo edduwa entere eyateekwawo nti eno yedduwa gy'osabira omuntu akola bid'a, wabula ky'olina okutegeera nti buli muntu yenna gw'oyagaliza obulungamu osaba Allah abeere nga amuwa obulungamu. Ekyo ekintu abantu bangi mu families tukirina, abamu babeera bakafiiri bennyini. Tekisookedde ku ffe, kyaliwo okuva mu bulamu bwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yalina kitaawe gwe bayitanga Abu Talibi eyamukuza. Abu Talibi
yayamba nabbi bintu bingi namukolera ebintu bingi naye Allah n'atamuwa bulungamu nabbi n'afaayo nnyo okutuusa ne ku budde obusembayo najja abeerewo alabe nga at least ayogera ekigambo kya la ilaha illallah kale afe n'ekyo n'amugamba kyongeremu nekwenja okusinzira okukoleza amaaso ga Allah naye nekirema Allah kwe kumugamba nti innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha. Muhammad si gwe olungamya gw'oba oyagadde wabula Allah yalungamya gw'aba ayagadde. N'olwekyo nti ekyo ekizibu wekiri nnyo. Kakati enkola y'obusiraamu ku kigambo ky'omuntu yenna gw'oyagaliza obulungamu osaba Allah okola ensonga bbiri. Ensonga esooka okusaba Allah abeere nga amulungamya. Kati edduwa gyenkuwa munnange totawaana na Luwarabu nnyo wabula saba buli woofunira akadde wosabira ku Allah tabaraka wa taala musabe nti Allah wange nkusaba olungamye taata wange omujje ku kulya edduwa omujje ku kwabya ennyimbe omujje ku kusoma mawuledi edduwa eyo giddinga ne buli nnyo insha Allah taala wabula tokoma ku dduwa yokka n'okusituka magezi gonna ogasseewo okulaba nga kitaawo obulungamu n'obutuufu bw'ensonga gy'omugamba bumutuukako. Osobola okufuna abawalimu abalungi n'okolawo enteekateeka ne bamukyalirako ne boogerako naye nakimpola mpola insha Allah taala nga bw'onyiikidde okumusabira Allah bw'anaabanga yamwagaliza obulungamu n'amazima n'obutuufu insha Allah taala ajja mulungamya. Kale ne kibeera nti ensonga gye tusobodde okuwa biidhinillahi taala tukuwadde ensonga bbiri. Ensonga esooka nyiikira nnyo musabira buli bw'ofunira akaseera komanyi waliwo ebiseera ebyakoonwako byesaagala kuddamu ng'ebiseera ebyo Allah yanukuliramu nnyo okusaba omuddu senga abeera amusabi. Weeyambisa ebiseera ebyo osabe Allah nti Allah nkusaba olungamye taata wange omulage amazima omujje ku bintu ebizuule mu ddiini. Tokoma ku ekyo gwe kennyini mulambule insha Allah osale amagezi okulaba nga obutuufu mutuukako ne bw'oba osobodde okufunawo ku bawalimu abasobola okwogerako naye insha Allah taala batwale boogereko naye kitaffe oyo muganda waffe mukadde waffe oba oli awo Allah asobola okubeera Allah asobola bw'aba yamwagaliza obulungamu ajja kulungama biidhinillahi taala. Naam, mwanyinaffe omulala ayinza okuba nga bamuyita Farida yasabye ruqya. Farida oba Faridi yasabye ruqya ng'agamba nti nedduwa ruqya ey'okufumbirwa yayogedde ebigambo bingi ng'alaga obulumi n'atuuka noga nti ogenda n'owulira nga mbituufu bikutamye. Kale asaba dduwa eya okufumbirwa. Munnange ekyo ekizibu kiri jjeno, kizibu ekifaanana bwe kityo kiri jjeno, tekikyali kya muntu omuntu yalina obuzibu wabula kizibu Allah yageze nti kiri mu nsi yonna kumpi buli wootuuka. Ekizibu kya okufumbirwa kw'abaana abawala ekyo Allah yakigeze nga weekiri nnyo. Kumpi buli wootuuka osanga abazadde bennyini abazaala abaana abawala ekizibu bakirina n'osanga n'abawala bennyini nga balina ekizibu. Oba oli awo ekigambo kya nabbi kyagamba nti mina ashirati saa ekimu ku bigenda okulaga nti qiyama kituuse al alamaatu asugura mugenda kubeeramu okuyingiwala kw'abakyala ate abasajja babeere batono. Mbaka yagamba nti okutuusa ng'abakyala okubaako n'akamatiramatiramu abakyala 50 amakulu nti buli bakyala 50 babeera batunulidde omusajja omu nga gwe basuubira nti oba oli awo asobola okubatwala. Kale ekizibu kiri amu wabula nti amagezi genkuwa munnange oyina okunyiikira ennyo insha Allah. Tetujja kuwa dduwa nti waliwo edduwa eyeetongodde nti omuntu ayagala okufumbirwa edduwa gy'asaba yeeno, wabula okufumbirwa kizibu. Obutafumbirwa obutaba na musajja ng'omwetaaga kizibu nga bw'olaba ebizibu ebisigadde, nga bw'olaba obulwadde, nga bw'olaba obwavu, nga bw'olaba embeera yonna ejja ku muntu. Kakati osaba busabi Allah okusinzira ku bwetaavu bwo. Kati nga gwe olina obwetaavu nti bwakufumbirwa, saba Allah nti Allah nkusaba ompa omusajja omukkiriza, omusajja omulongoofu oyo anaatebenkeza obulamu bwange n'entebekera mbufumbo. Tokoowa kubanga Allah tabaraka wa taala tebamukoowa kumusaba kuba naye takoowa kugabirira baddu be. Kati insha Allah taala nyiikira okusaba ebbanga lyonna. Allah ekiseera kijja kutuuka akwanukula kuwa omusajja era gw'onootebenkera naye. Mu ngeri endala ennaku zino abazadde bagayaddemu katono. Edda
abazadde abasajja be banoonyezanga abaana baabwe ab'obuwala be banaafumbirwa, ne banoonyeza n'abaana ab'obulenzi abawala be banaawasa. Eyo yenkola emanyiddwa naddala mu mateeka ag'obusiraamu ne mu nkola ey'obugunjufu. Naye ennaku zino osanga abaana abawala nga bali mu kufaabiina na kunoonya basajja, oluusi ne bagwa ne kube bataasobole. N'olwekyo abazadde eyenkola mulina okugiza obujja, mukimanye nti omwana wo kasita atandika okukula kikwatako, nga bw'akwatwako okumuzaala n'okumukuza n'okumulabirira, okwatwako okulaba ng'omunoonyeza amaka, mwana atebenkerera. Mpozi n'ekirala bannange nti ennaku zino abakyala olw'okubanga bangi tuba tusaba nnyo abasiraamu okwejjamu embeera y'okubeera n'omukyalo omu yekka oyo bw'oti. Osanga omusajja ng'alina omukyalo omu naye nga alina obusobozi obusobola okubeera n'abakyala babiri oba basatu oba bana. Muwase ku bannyinaffe abo bawala baffe, mubayambe mubawase insha allahu taala, oba oli awo baleme okufuna obuzibu bw'okubeera awo omuwala n'atuuka n'okwetamwa. So nammwe abakyala abalina abasajja mukendeeze ku bujja. Abasajja abamu ekibatiisa okwongerayo ku bakyala, batya abakyala bano abawaka nti omukyala ayinza okuwasa omukyala owokubiri onambemu n'afuuka ekizibu. Naye mukimanye nti ekimu ku bintu ebiri mu mateeka g'obusiraamu, Allah yagamba mu Qur'an ekirimu nti in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' in khiftum alla ta'dilu fawahida, nga aya bwegenda maaso nga Allah atuwa olukusa abasajja okuwasa abakyala babiri basatu tetusukka bana. Naye osanga mukyalo omu nga yasiba ku musajja akayumba, musajja alina obusobozi, musajja yali badde, abasajja senga babeera awo n'abeera n'abakyala babiri, oli n'abeera n'abasatu n'abeera n'abaana buli muntu okusinziira ku busobozi bwe, tetwaliwulidde emiranga gy'abaana bawala nga bakaaba nga balaajana ne okufuna abasajja. Kale munnange insha allahu taala tokoowa kusaba Allah tabaraka wa taala, musabe Allah bulijjo ajja kufunira omusajja oyo gw'onootebenkera naye. Wallahu a'lam. Mwanyinaffe yabuuza nti alina saddaaka ye, yabuuzizza omuyita Aisha nti alina saddaaka ye wabula ayagala kugisaddaaka, naye ajawula atya? Alina abantu be abeetaavu wabula abalala beesobola, kyokka ne ku kyalo kuliko abanaku. Yali badde akola atya? Nabbi yagamba alayhi salatu wassalamu nti esaddaaka esinga okubeera ennungi makana an dhahari ghina fabda biman ta'ulu, nti saddaaka esinga okubeera ennungi yeye eri waggulu w'obwetaavu bw'omuntu. Amakulu omala osooka kujjako bwetaavu bwo gwe ng'omuntu, kakati ekisigaddewo n'obeera nga okigabanyizaamu okusinziira ku bwetaavu. Kati tugamba munnange nti insha allahu taala bw'oba tugeze ng'oyinawo emitwalo gy'etaano n'omanya nti oyinawo nti obwetaavu bwo bwa mitwalo 2.5, kati emitwalo 2.5 gye weetaaga okubeera ng'osaddaaka, kwatako omutwalo 1.5 oguteeke ku bantu bano ab'oluganda lwo, kati omutwalo gusigaddewo obeere ng'oguwa abaavu ab'oku kyalo insha allahu taala. Zonna ziyadatul khairi ala khairi, wallahu a'lamu. Munnaffe mwanyinaffe ono abuuza, bamuyita Aisha Abubakari, abuuza nti waliwo abantu abajerega embaga ezakazibwako eri abadal asiri oba badal magharibi. Embaga ezo olw'okubanga ntono bazijerega ne balabanga ezitali mbaga, kyokka bwe kituuka ku mbaga ennene ne babeera nga zo tebazijerega wadde akatono. Mukyalo oyo abuuza nti omuntu okuddira embaga entono n'agijerega, ekyo tekisobola kwonoona enzikiriza ye nga ndabanga ekisobola okwonoona ku nzikiriza. Bannange mulina okukitegeera nti amateeka g'obusiraamu tegaatuteerawo taqiyidu, tegaqayyada, tegakomeka kipimo na bunene bwa mbaga butya bweteekeddwa okubeera oba na butono bwayo. Embaga eringanga bw'olaba amahare, omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba Abdurrahman ibn Auf nti awlim walau bishat, namugamba nti kola akabaga nawakubadde nga ojja kuba osaze mbuzi. Amakulu nti embaga esembayo okubeera entono, amakulu mbaka kyali ategeeza mu kigambo ekyo nti awlim, kola yakabaga walau bishat, ne bubeera nga osaze busazi mbuzi emu, sala embuzi emu oyita abantu babeere nga bagigabana mu insha allahu taala nga bagiryako, bamanye nti wawasizza. Kakati nti nekibeera nti embaga esembayo okubeera ku ddaala erya wansi yembaga omuntu ng'asobodde kusalawo kabuzi n'abeera nga kaleeta n'ayita abantu byabasobola okugabana akabuzi ako insha allahu taala,
n'abalaga n'amakulu n'abanjulira nti bannange nawasizza mukyala wange ye gundi, tewali mutawaana ne bwabeera mubalazeeko tewali mutawaana, amakulu nekitegerekwa nti gundi yawasa. Kakati omuntu asobola okukola embaga okuva ku mbuzi emu, mbuzi 2, mbuzi 3, mbuzi 4 okutuukira ddala ku nte, ebbanga lyemala embaga eyo nga tegenda kubaamu kudiibuuda. Eri abantu abakola embaga wallahi ne badiibuuda n'osuuka noga nti ya rabbi bano bamanyi obusiraamu, ne bafumba emmere embungi bwayo ne bakwata ne bayiwa kasasiro, ne bakola biki, ne bakola haraamu yenna muharramaati wa buli ngeri, n'omusanga ku mbaga okwo. So nti omuntu yenna bw'ajerega embaga eyo ng'agijerega ng'azingiddemu ne hadithi ya nabbi ng'alaga nti omubaka ogamba nti awulimu walau bishaati, nti kola embaga nawakubadde osobodde kusalayo mbuzi, kati n'ajerega nti hadithi temulina kubeera nabbi n'alyoka alagira akabaga akatono bwe kati nti omuntu akola embaga nga yakabuzi kokka mu mbeera eyo olwo aba akaafuwadde kubanga aba wakanyiza ekigambo kya nabbi Muhammad era ng'akitamiddwa. Amma bw'abeera ng'ayogedde kwogerako ne yawasizza embaga entono nti gundi n'awasa akabaga akatono bwe kati n'awasana baada al-asiri, olwo obuzibu bwafuna n'obubi bwakugeya musiraamu munne. Kale no munnange nti kiba omuntu oyo okumulabonako nti akaafuwadde obusiraamu bwono ne soba nedda, tusinziira ku mbeera mweyogeredde ekigambo ekyo ne kirooka kiramulwa. Bw'abeera nga yakyogedde mu ngeri yakuniyomoola nakukkakanya hadithi ya nabbi eyatulagira okukola akabaga wadde ng'osaza embuzi, olwo aba ayingidde mbantu abatamiddwa ekigambo kya nabbi Muhammad, olwo abeera afulumye obusiraamu. Amu ababeera nga yakyogedde lwakujerego ne yawasizza nti olw'okuba muwaavu kyeyavudde awasa akabaga akatono bwe kati, olwo aba afunye ekyonoono kyakugeya nakutyobola musiraamu. Era manyinafu oyo abuuza nti okussaawo omuwendo gw'emirundi egy'okukwata Qur'an nga bwe yakigambye nti buli wootuuka bagamba nti aya gundi webere kukaluubiridde bebere kaluubiridde ogisoma emirundi 5 mirundi 5 buli weyatuuka boogera ekyo beegole ekyo beegere ekyo. Abuuza nti ekintu ekyo tekiyingira mu bidaa. Bwe kibanga ekintu ekyo bakikola hasba tajruba, waliwo abantu abamu abaludde mu fieldi nga bamanyi nti aya bwebeera nga enkalubo nnyo n'ogiddinga n'emirundi bwe giti, Allah agigondeza n'ogikwata nga tebagamba nti nabbi bw'atyo bwe yakigamba, wabula nga bakyogera okusinziira ku experience gye bayina, bagenze boogerako n'abantu abakwasibwa Qur'an ne babawa ekintu kyekimu. Wabaawo ebintu bye tufuna nga tubifuna okusinziira ku muntu ebbanga lyamaze mu kintu. Kakati nga bwe kityo bwe kyasaasaana bahufadhul Qur'an nga bakigamba bakigezesa nti omuntu aya bwebeera enkalubo n'agiddinga n'emirundi bwe giti, Allah gimugondeza n'agikwata nga bakireetedde mu foomu eyo tebeera bid'a. Wabula senga bagamba nti ekyo kyekiri mu busiraamu, obusiraamu bwakiramula bwe butyo nti omuntu aya ekalubye aba agiddinga n'emirundi 50, olwo kiba kiyingidde mu buzuuzi mu ddiini, kubanga tetulinayo mulundi gwe twamanya nti omubaka Muhammad alayhi salatu wassalaamu yakomeka emirundi egirina okuddinganwa aya. N'olwekyo munnange nti nakyo tutunuulira muntu niya kwakyogeredde ne kirooka kiweebwako okulamula nti kati bid'a oba si bid'a. Bwe kibeera nga akyogeredde ku mbeera egamba nga asinzira kuba kuguba ashabul khibra, abantu abalina experience mu kusoma Qur'an n'okugikwata, bagenze boogerako nooli nga kwe basinziira okwo, olwo tekiba na mutawaana gonna. Wabula kasita bakisanade ewa nabbi nti bwatyo nabbi bwe yakigamba, oba ennamula y'obusiraamu bwetyo bwegamba nga tubaga nti nedda, olwo mulina kujja nabujulizi. Wallahu a'lam. Ebibuuzo bivudde mbanyinaffe abakyala. Muganda waffe bino byabasajja yabuuzizza nti bw'aba yalya ribbah ne yeenenya, bwe yamala okwenenya kakati nga basigala bamubanjaayo ku ssente za ribbah. Kakati nga akola atya? Oluusi ayinza okuba nga ssente ezo yazigulamu ebintu ebikalu, yagulamu amataka naki. Kakati okwenenyako okwo akola atya? Basebo nti ekigambo kyonna ekya ribbah oba ne maali yonna eya haramu, tawuba yaayo atajarrudu minhu, kwe kubeera nga emaali eyo yonna ogyeyambula n'ogizza gyeteekeddwa okubeera. Famathalan omuntu wakuŋŋaanya ensimbi nnyingi mu ribbah, wamala okuzikuŋŋaanya kakati n'oyagala okukola tawuba, okitegedde bulungi? Baulama batugamba nti kwata
famathala watandika n'emitwalo gya 50 gwe wali okozesa kakati n'ogenda ng'olya riba n'otuuka mu kadde 50 n'oyagala okukola tawuba kwata mu nsimbi zino emitwalo gyo kwatako emitwalo gya 50 ra'asul mal ogajjeko ogateeke wabbali kuba go gali ga halal then okwate ensimbi ezisigaddewo obeere ng'ozejjako olw'ensonga ebeera maali ya haramu gy'otakkirizibwa kuba nayo. Tewali mugaso gonna gwakubeera na nsimbi z'otayinza kufunamu mugaso wadde okuzisaddaakamu kubanga omuntu yenna nabbi yagamba nti inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, Allah mulungi takkiriza okuggyako ebirungi. N'olwekyo omuntu yenna emaali yonna gye wafuna mu makuba aga haramu tawuba yaayo n'okutuukirira ntawuba yaayo n'okubeera ng'osonyiyibwa biidhnillahi ta'ala kwe kubeera ng'ogejjako otya osobola okubeera nga riba wagirya ku muntu. Famathala walya riba ku musiraamu yakubanja bw'aba musiraamu genda omugambe nti Allah yagamba nti ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min arriba in kuntum mu'minin, banga bakkiriza muti Allah muleke ekyo ekisigadde mu riba bwe mubeera nga muli bakkiriza ogimusomere. Bw'abeera nga riba eyo amakulu olwo oyomuggyeko obeere ng'omuga nti munnange sijja kusobola kuwa maali gy'omanje ya riba, amma bwe kibeera nga emaali eyo toyina gy'osobola kugiteeka wagirya mu mbeera gy'otasobola kumanya naki, kati kwata emaali eyo ogijjeko mu kugitwala okukola ebintu ebigasa abantu aba bulijjo insha Allahu ta'ala abawamu obeere nga ogijja mu maali yo bw'obeera nga Allah akuwadde okwenenya. Wallahu a'lam. N'abuuza nti kikkirizibwa omuntu okugenda famathala n'ogenda muntu n'akuguza ekintu yawadde ekyokulabirako ng'okiguze ennusu 7, ekintu ekyo nga senga obadde olina ssente mu kiseera ekyo waali kiguze ennusu 5, kakati olw'okubanga tolina ssente zigenda kisasula oli n'akiguza n'akuwa ebbanja naye ng'ojja kumuwa ennusu 7, amakulu mweyongeddemu ennusu 10, ekyo kiramulwa kitya? Mu mateeka g'obusiraamu waliwo kye bayita bayu al-araya. Bayu al-araya kitegeeza ki? Kitegeeza nabbi yakikkiriza sallallahu alaihi wasallama. Zaidi agamba Ibn Thabit radiyallahu anhu tirakhasa fi bay'i al-ariya birratbi wa at-tamri wa lam yurakhisu fi ghairi dhalika. Araya kitegeeza ki? Araya kitegeeza kikwata ku bantu abalimi, kyaliwo ku bulamu bwa nabbi nga kikwata ku bantu abalimi b'entende. Musajja abeeraawo nga ayina entende ezo nga tezinnaba kukula, zikyali nto, tezinnatuuka kuliibwa. Bwe ziba tezinnaba kutuuka kuliibwa, kakati musajja wattu ayagala ekyokulya naye zino zalina okulya tezinnaba kutuuka kuliibwa, kakati nga waliwo munna ayina ezituusa okuliibwa, kakati asikirizibwa okugenda ewuwe. Nabbi yakkiriza omuntu oyo ogenda ewuwe n'amugamba nti njagala ompeeyo endebe y'entende emu, nja kukuwaamu empendebe y'entende emu enkalu ey'okulya, nja kukuwa endebe z'entende 2, nja kukuwaamu endebe z'entende 2. Ne bagenda ne babalirira ennimiro eyo ne bamanya nti okusinziira ku kyayagala owoono bw'anaaba akungudde kyayagala okwewola munne kijja kuvaamu. Bakiyita araya, nabbi yakikkiriza. Kati Zaidi agamba radiyallahu anhu nti rakhasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi bay'i al-ariya, nabbi yakkiriza okutunda okwo kwembagambye okwa ariya birrutabi mu ntende eziriibwa wattamuri walam yurakhisu fi ghairi dhalika, nabbi n'atakkiriza mu kirala kyonna kitakyo. Bawona bagamba nti n'olwekyo ekigambo kya okuwolagana nga muntu akuwaddemu ekintu nga bw'ogambye nusu 5 kakati ng'ojja kusasula 7, baulama abamu bagamba nti embeera efaanana bwetyo ekoma ku byakulya, teyingira mu bizinesi zifaanana ng'ezo. Lwaki nabbi yakikiza kirimu lahu min arriba? Nabbi yakikkiriza olw'ensonga nti obwetaavu bw'omuntu bawo ng'alina ayagala kyakulya naye ate nga tekiriwo mu kiseera ekyo, kakati liye nakkirizibwa at least aweeyo onamugamba amuwe entende. Kati bw'amala okumuwa entende insha Allahu ta'ala enkalu yajja kumuwaamu ekisingako ku kino olw'obwetaavu bwe. Baulama bamu bagamba bwe batyo. Amma ku bisigadde yagamba nti walam yurakhisu fi ghairi dhalika, nabbi n'atatukkiriza kusukkulumya mu bbanja mu kitali ebyokulya ebyo nga bwe tubirabye. Kakati wabula kyekigambibwa nti tekikkirizibwa kukiteeka mu ndagaano
nti nkuwadde ekintu kino wali badde okimpaamu 5 ng'olina sente kashi, wabula nga bw'otalina sente kashi ojja kumpaamu 7, ekyo tekikkirizibwa kukiteeka mu ndagaano bwetyo. kasita kigenda mu ndagaano bwetyo ebeera riba. Wabula bwe kiba nga gojja kukikola antibi nafsika ng'osiimye ntya omusajja engeri gye waŋŋumiikirizaamu bambi n'agumiikiriza nakyo ebbanja eryaliwo, kati insha Allahu ta'ala nja kumwongeramu. Ekyo tekigaana kuba nabagambe magageri kyaliwo omulamu bwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wasalam. Yajja naawo omusajja n'amuwola ensoro, kati omusajja agenda okujja nga tewali ejja mu nsolo gye yawula nabbi ng'eziriwo zonna nnene, nabbi n'alagira bamuwemu ennene kikkirizibwa kasita kibeera nga tekiyingidde mu buwandiike. Kale nno ssebo kino kyogamba nti omusajja akuwadde ebbanja, akuwadde ekintu nga wali badde okiwaayo 5 mu kashi, wabula olw'okubanga tewaliwo kashi ojjamuwa 7 ng'ofunye. Baulama bakiramula, abamu bakiramulanga ekiba kiyingidde mu riba annasi'a, kuba riba annasi'a ddala bwetyo bwefaanana eba eyingira mu mbeera y'amabanja insha Allahu ta'ala. Wallahu a'lamu insha Allah. Assalamu alaikum.